Kadama TV waliwo Kadama eyemulugunya. Kadama ono agamba weeyiganga asukuma ssente ze yemulugunya ku banka ze Uganda zeeyiganga nti nzibi era zibba ssente ze. Tugenda kubalaga oba Kadama ajja kunnyonnyola engeri gye babbamu ssente zino z'abaaweereza n'okuzisala. Kiri nti Kadama agamba nti akwata n'aweereza ssente abantu bayagala bafune ssente eyiganga oba Uganda, naye bw'aweereza abantu baweereza ssente ne batuukayo okugenda okubeera nga bagyayo ssente. Abakozi ba banka babagamba nti network ziri wansi, ate ng'alaba waliwo abayitawo ne bagenda ne bagyayo ssente. Kakati kano ke kakodyo ke bakola oba ke bakozesa okubeera nga nabo bakola ssente. Akakodyo akaliwo kaakati mu banka, ono weeyiganga yavuddeyo n'ayogera kati tumanyi oba ne Kampala kyatandise, omuntu ajja n'akugamba network eri wansi, omulala n'akugamba ssente teziriiwo, tezimala. Kati olumala bw'oba ogenda wabeerawo ne ba agents awo ng'agamba obadde oyagala kukola ki, nti mbadde nyaga kuggyayo ssente ne bagambye network eri wansi oba bagambye ssente teziwera. Kati agent babeera baateesezza dda n'omuntu w'omu banka. Kakati kyakola nga ye yeefuula nti agenda kwogera n'aba banka babeere nga bakugondeza mu nsonga yo. Era mu ngeri eyo akugamba oyinawo emitwalo 4 oba oyinawo emitwalo 5. Kwegamba abeera nga kayungirizi ayagala okuyungako oli wa banka. Kati engeri gy'oba weetaaga ssente ng'oli mu bwetaavu bwa ssente, ng'okubira bukumi ziyazikusukumidde nti situation eri bweti ne bweti. Kati engeri abaana gye baddayo ku ssomero ng'abantu beetaaga ssente, nga naawe mutuufu osukumye ssente zo ojja kulaba nga emitwalo 4 emitwalo 5 ogamba kale kabazitwale neemaliriza ekizibu kino. Kati ono kayungirizi ng'avaawo ng'agamba nze kangende njogere nabo, ng'agenda ayogera naye ayinza n'okudda n'agambye muno ebintu bizibu, kale agambye leeta emitwalo 7. So bwe tuba tugendedde ku 5 gy'aba akusabye okusooka oba 4 ng'ogenda nga bakuprocesingira ne pepa zino yennyini yazijjayo ne yeefuula mbu ye akujjuliza agende nti naakikola eri, ate oluusi bamanyi n'okugamba nti nze nkikola naye munaye togezaako n'ogamba omulala. Kati ye yeefuula omulungi ng'akimanyi era ojja kugambako omuntu omulala. Kati bano ababbanka bennyini, abakozi b'omu banka bo bakolagana n'abantu abali awo around. Ye ne yeefuulira ddala nti ekintu takiriimu nga bajjuzaamu ng'ogenda wali ku kawunta nga bakuba ssente. Awo ne tubuuza olwo network ebezzeeko, bwe muba muŋŋambye nti ssente teziriimu olwo zibeera zizze. Kakati akakodyo ako ennaku zino bakabbiramu nnyo ssente z'Abakadaama, nga Kadaama ono gwe tugenda okuwuliriza ye bw'agamba. Agamba weeyiganga naye banka zeeyiganga zimulemesezza lwa nsonga nti buli kasente kasukuma agambye oluusi osobola okusukuma emitwalo 7 n'ofuna emitwalo 66. Emitwalo 4 bagitutte oba emitwalo 65. So nze mbadde nsaba oba twali badde tusaba abantu abakola mu banka ezo Kadaama z'agenda okumenya, mugezeeko okulaba nga mukontrolinga abakozi bammwe. Otherwise bakadaama bajja genda benyuwa mpola banks zammwe. Ng'omuntu agamba okuweereza ssente ezo ate bagenda kubeera nga bakusalako. Naye nga mu butuufu bw'olaba ssente zino bakadaama zibafuna mitwalo 9 ne bagitema emisolo ne gidda mitwalo 7. Mwali badde nga muli fair ne mbeera nga mugamba kale ekintu kino katukireke kuba nabo ssente zibafuna. Mu butuufu tugambe ssente naye ate n'ebizibu bye balina. Bakadaama basinga bonna balina ebizibu. Oyinza okwesanga Kadaama ye breadwinner mu famire yaabwe, yakwasaganya kojja, ssenga, abaafudde, abadda ku masomero, bizinesi ziganye, kugamba buli kakica yenna Kadaama yamutunuulidde oyo. Sagenda okutemaatema zino ssente z'abaafunye nga ssente zonna ziweddewo. Kati sooka tuwulize Kadaama ono
agamba nti ye ekintu kiri bubi sayidi yeeyiganga banka zeeyiganga zibatwala kaguddeyo. Katuwulire Kadamu ono. Kadama TV wasuze otya nsooka olukyere kansubire gye muli bulungi. Zenina ensonga zange zikwatagana ne ku banka ez'ewaffe tusooka eyiganga. Abantu ba banka bafuuse ababbi. Ova eno osindise obusente bwo bakutemye esente nnyingi, osindikidde abantu baggyeyo sente, ate babagamba buli lunaku mugende netiwaaka tekuli. Equity banka ne Post banka tebawa bantu sente, ekitegeera muddeyo onaakomawo enkya muddeyo. Kati saawa zino omuntu omusindikidde obusente bamusaze obusente naye bakugamba sooka otuwe emitwalo 4 olumu abamu 3 ne bakuwa sente. Bannange nze ekyo mbadde sikimanyi oba kiri feeya, naye nga mutuyambe abantu b'ebbanka eyiganga beddeko, tuli bubi. Feno tukolera mu bugubi n'osindika obusente oyagala obusente butuuke nga bw'obwagala naye ne babutema. Ate kali n'ababbanka nabo batufuukira ekizibu. Bannaaye batuyambe. Ife eno saawa yakuteeka baana ku ssomero, yakuzaayo baana ku ssomero, olina osasula school fees. Esente obeera ozifunye ozirabye ezigenze nga tezikumala n'otetenkanya, naye olumaliriza nga bakugamba nti mu bbanka baagalayo sente bwe ziti. Bannaaye bafuuse babbi, oba munnyonnyole bulungi nze atamanyi. Kiki ekiriwo bannange? Kati omuntu otuuse emitwalo 78 bakugyeko emitwalo 4 gyonna gyaki? Bannange munyambe Kadama TV munyambe. Banka zeeyiganga. Mwami Kadama TV saba otuyambe kuba abantu bennyini bo be bava eno ne bayingira. Oli atuuse leeti ayita obuyisi n'ayingira munda n'awaayo esente. Okitegeera abantu bennyini oba be basooka okitandiika. Kuba kati nze nakola eri Omani naye yo wali ng'ogenda mu banka yonna ne bakuwa ssente. Naye kati eno Saudi bateekako Equity banka oba Post banka balina okugirayo essente. Naye abantu b'ebbanka ezo babbi, abakola mu bbanka eyo bazifuula bizinensi. Balina okujja ku muntu ssente, osindise emitwalo 9 ofunye emitwalo 79, ate balina okuggyako emitwalo nga 5 3. Bannaaye twajja kukolerera banka buzibu ki? Mwami Kadama TV nsaba otuyambe, tusaba otutaase. Abantu beeyiganga, banka zeeyiganga, babbi. Newe njogerera saawa zino abantu bange bagenze okugyayo ssente naye tebannabawa ssente. Ssente nazisindika wiiki eri eyaggwako naye bagamba netiwaaka oba okitegeera. Bali awo batudde, olina okuwaayo essente ne bakugirayo ssente. Bannaaye mutuyambe, tuli bubi.